Ebyongo tubitadde ku bbali EMOTOKA Z'EMPAKA Ponsiano Rwakataka mafumafu y'omu ku bavuzi abagenda okuvuganya mu mpaka eza Challenge Rally ez'omwaka guno. Rwakataka agamba agenda kukozesa obumanyirivu bw'alina ng'avugira mu bitundu eby'e Masaka okuwangula empaka zino. Saba oteeke erinnya lyange ku lisiti nga omuvuzi asoose okwewandiisa. Ate ekirala kiri nti Masaka wali waka kupangula si kyangu, so ajja muvuzi bavuzi banange mwenna mulina okujja mu mwezi y'ebbiri. Likodi omwaka oguwedde yafunamu obuzibu nemenyebwa, naye era bamanya nsonga lwaki emenyeddwa, naye kati kunongera kwizaawo ekyera kulabe nti tedda mu kumenyebwa. Kilomita 260 zezigenda okuvugibwa mu mpaka zino era za mwetololo gw'okutaano ku kalenda y'ekibiina ekitwala EMOTOKA Z'EMPAKA mu ggwanga ekya FMU. Empaka zigenda kuvugibwa okuva ku mwezi 11 okutuusa nga 13 omwezi ogujja, era zigenda kunyumira mu bitundu okuli Masaka, Kyotera ne Kaliisizo. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.